Mukama mulungi afaana abatutuute leero taata waffe abooluganda abafiiriddwa mwenna n'abantu bonna mu kkanisa. Olunaku lwa leero silubadde lwangu, si lulungi, naye twebaza Mukama atutuusizaawo n'atusobozesa okuba nti tusobodde okuba nti tujanjaba, tuwerekera, tusabira, teera wamu tunyolwa ne famire eno. Ku lw'abayimbi ne fatality eno eya music mu Uganda bagiwaliise entertainment, tutuuse okusaasira eri famire era tusaba Mukama abagumye. Tukuze ne fiina mu music era tujja kusigala ffenna, naye njagala okwebaza fiina olw'okuba nti osobodde okubeererawo maama wamu ne baganda bo, kiba ekyokulabirako eri abalala bonna. Ngera bwe batusabye nti tetujja kuyisa bingi nnyo olw'obudde, njagala nsigale nga on behalf of the music fraternity maama omule emirembe era tumuwonekere, Mukama amurisiivinge emikono ebiri amusonyiwe ebyamusobako. Tuyanzeege chairman wa Good News n'owa secretary mujje eddakiika emu. Chairman wa Good News n'owa secretary mujje lumu. Kyadasi wa gomesi n'agira kati abatayize mumanyi abaana babo. Mukama mulungi kiseera kyonna. Nsaba tukubireko Omukama Katonda olw'obulamu lwa maama okuva lwe yazaalibwa mpaka tubaaniriza mwenna, mwebala okujja okutukungubagirako. Father Kiibi, webala okuwulira omulanga gwange buli lwe nkuyita tombuuza oba kiki oba kiki otambulirawo. Nsaba mukubireko mukwano gwange Father Kiibi. Nga sinaba kweyongerayo, nsaba okufukamira ffe ng'abaana okwebaza taata ne maama okutuyigiriza eddiini n'okutuyigiriza empisa mu industry mwendi. Bw'oba tolina mpisa era otulabirawo. Nsaba twebaze maama ne taata wamu, bakwatidde wamu okutuyigiriza empisa. Tweyanzisa nnyo taata ne maama. Bazadde baffe baatukuza nga tulina eddiini, era Father Kasule wa kika kyaffe ye father gwe tulinayo mu kika kyaffe. Neebaza abasawo abajjanjabye maama, ffe nga bwe mutulaba wano tukwatidde wamu, buli omu kyasobola, naye tulina lastborn waffe Winnie ali awo, yabadde gye tukola, twamutuuma ng'akola night shift. Night shift tebadde nnyangu nnyo, obadde olina okuba nga otunula 24/7, tasobodde kuyimirira. Yoyo lastborn waffe, naye nga mbeebaza baganda bange, mwebale okukwatira wamu. Ffenna tukoze ng'ekitole, era maama ennaku ezisembeyo ffe tubadde tamanyi tuba agenda naye nga mu kaseera abeera tugamba mwebale kukwatira wamu, mwebale kunzijanjaba, ndi musanyufu nnyo, mwebale kunzijanjaba. Mukama abawe omukisa. Abakwaya mwebale nnyo okukuuma maama. Nze nkuze ntambula ne maama mu kwaya, nali muzinyi, era abakwaya abamanyi bulungi nnyo. Obulamu bwonna bwonna tubuyiseemu nga tuli bantu ba church, tuli bazavveeri,
ndowooze oba kyali kiti ate nennyingira eno mu secular music naye nayo si waabi wetuli. So mbeebaza okukuuma maama ebbanga lyonna lye mubadde naye. Aba fraternity eya music neeyanziza nnyo neeyanzege mwenna ba celebrities abazze okunninyira ku bigere. My brother, I call you a brother, call you my uncle, Baby Cool. Thank you so much for everything. Sijja byogera nnyo. Nsaba taata ogume weetuli, tugenda kukuuma era tugenda kukuumagana. Emikwano mwenna abatulinyidde musaayi tubeebaza. Omukama awe maama ekiwumula eky'emirembe ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire atebeekere emirembe. Amen. Abo be baana kakati tubadde tugenda kuzaako omukono naye namikiddwa mu sisita w'omugenzi waali agenda okwogera then mwana bamaze tweyanziza bannange aboogezi mukuumi obudde nga bwe twagambye tweyanziza. Bannange bakungubazi bannaffe bannange kitalo eky'omwana wange Anna Maria Nakafeero Kiwanuka. Omwana oyo mwana w'omugenzi Benedicto Sali era yali taata we. Omwana oyo bamumpa akyali muto n'embeera naye ye mwana atantawanyaako mu buto bwe. Yali omwana omukkakkamu, yali omwana omuwulize, yali omwana eyalera banne be yasanga nga bato okutuusa lwe yakula ne tumufumbiza. Ate simanyi yaleese ekirowoozo kye kuleeta omwana oyo okumusalira wano kubanga era embaga ye wano we babagattira. Era omwana oyo okuba lyefumbirwa bba tiyabaako nnaku nalwondo yanoba nti azze okuŋŋamba nti musajja yakoze kino. Era omwana oyo n'atuukiriza ddala Katonda kye yamugamba ky'olumbe lwe lubaawukanya. Tiyayawukanako nabba kyoba yaze ewange yajjangayo kundaba bulago. Ate omwana amandaga omukwano abaana abalala gwe batandaga. Omwana oyo buli yajjanga awaka tewali lunaku Nakafeero lyajja waka n'atandeetera kasukaali n'atandeetera kyakulya. Waliwo omulundi gumulo yajja n'andeetera ettooke ne mugamba maama ate ompadde ettooke tompadde kava. N'agamba maama sirina ssente. Naye omwana bwe yamuvugako muzzukulu wali awo yateranga okumuva. Bwe baatuukanga wali nagenda okulaba ng'asibamu badduka ebisinikako amuga ate maama kiti ate wagambye tolinaavu ninayo emitwalo ebiri giigino maama siyinza kufaananya nkuleka kulya mmere ennuma nze nja kweyiiya. Bannange bwe njogera eby'omwana we nja keesa obudde naye nsaba ekisembayo baana bange mwenna abazzukulu musabire nnyo omwoyo gwa maama kubanga ffe abakatuli kye batugamba buli lwa mukaaga Bikira Maria agenda mu Purikatooli n'ajjayo emyoyo egisaanidde okujjayo ne gituuka mu bulamu obutaggwaawo. Musabire nnyo maama, mumusabirenga nnyo mu Sappule. Sappule eyamba kinene nnyo okujja omuntu mu Purikatooli ate nga mutaddeko n'okumusabira emmisa eza buli kiseera. Mumusabire emmisa buli kiseera, mmisa ez'okuzeneegatta ku Sappule zammwe maama ajja kutuuka mangu mu bulamu obutaggwaawo. Ebyo bye byange bannange, Mukama abeere nammwe. Tunaalabagana enkya mu kuziika. Bannange mwenna buli omu mulamusizza mu kiti kye. Erinnya eryange nze Kiwanuka Francis Nsaawe Ireseeki. Guno gwe mulundi gwange ogwokubiri okusobola okuyimirira mu kifo kino.
Omulundi ogwasooka gwali omwaka gwa 1976 nga nzize okulayira wano ne Nakafeero mu maaso ga Katonda. Nakafeero ono tukuumaganye ekiseera kiwanvu, ndowooza bamanyi okubala amangu, ndowooza oba oli awo mukitegedde. Sirina nnyo bingi byannyo byakwogera, naye nsaba bwe muba musaba munteeke mu ssaala zammwe. Ndi mu kaseera kazibu nnyo, ebyange. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Kakati tutuuse ku nkomekerero y'omukolo gwaffe. Twagala okwebaza